Muhoozi talinayo kipya kyagenda kukola nga tebakikolangako. Ne bw'ajjayo Eddie Mutwe n'amuteeka wali ne bakwata akatambi nga Muhoozi akutte kinnajjolo asalako Eddie Mutwe obulago bw'ati, si yajja okuba nga yasoose okukikola. Gwolowooza Eddie Mutwe singa Muhoozi amusalako omutwe olwaleero, ne bw'ajja n'akwata ogwa Bobi Wine n'agusalako, abawakanya Museveni bagenda kuggwaawo. Ekyo Muhoozi kyakoze kipya. Gwe oba olaba ekyo okutulaga obulazi Eddie Mutwe ng'amusazeeko ekirevu kipya. Yenkana eyatamuzaata, yenkana Erweru yatta abantu 151, yenkana Kiisomoja eyagamba abantu nti poliisi erina eddembe okukutta. Bino si bipya. Muhoozi ng'amaze okukola ekyo, n'olaba omuntu omulala enkya ng'akyagamba nti Buganda for Museveni, my next president, oteekwa okumanya nti alina ekikyamu ku mutwe. Okuwagira mwami Museveni musango tigwali badde musango. Mwami Museveni ne NRM tigwali badde musango n'akamu. Lwaki gufuuka omusango olumu? Gufuuka omusango lwa nsonga emu. Ennaku okubonaabona n'ebizibu na Uganda bye balimu biri olwa mwami Museveni. Tukwaniriza nnyo gwatulaba kw'emboozi mu yugi aganga enze Geoffrey Mayanja kwendi twongera tukwaniriza olw'okuba nti otulaba ne twongera n'okukwebaza ku lw'okutugoberera ng'entakera. Weebale nnyo, weebalire ddala wonna w'osinzira okulaba abanaffe abalwana ku butaka ate n'abalala abali ebunaayira. Tubeebaza olw'okuba nti nno muwaayo akadde noba nga mutugoberera. Ndi wano ne Kanso Sewandagi munnamateeka gwendi nayo olunaku olwaleero. Wiiki ewedde tutwalabagana yali mukosefu mukko ate nga n'ekirala ne wiiki eno bitabadde bimutwala awo mpolampola era bukwatiriza ne tujja tuwayeemukko ku mboozi kwebyo ebigenda mu maaso. Soka onzikirize Kanso Sewandagi akubuuzeeko. Banyabo ne basiba abatulaba n'abatuuliza na gye musinziira. Namusizza nnyo bonna abo abafunye ebirungi mu bulungi, n'ensaasira n'abafunye ebizibu ebitali bimu mu ngeri ezitali zimu, abayigganyizibwa, ababonyaabonyezebwa. Kkiriza okuyigganyizibwako oba okubonaabonaako kuliwo lwa nsonga era kuliwo olw'ekigendererwa. Guma, nywera otuuke ku nkomerero. Bonna abadde ab'amaanyi balina okusoomoozebwa kungi kwe bayiseemu, naye ate sigambye nti okusoomoozebwa kunoonye. Mukama Katonda goli musajja musiraamu, musajja mukatoliki olabye musiraamu. Mukama Katonda yakola okufa n'agamba nti nenkukweka omuntu, naye ng'okufa kwa ntiisa, teri kisinga kutiisa nga kufa. Ennaku ezo walabayo ka kiripu ng'omusirikale atunuzizza omukazi emmundu, ng'omukazi amugamba nti nkwegayiridde tonzita, naye era omusirikale n'amukuba amasasi n'amutta. Kati gwe kibuuzo ky'obuuza, biri ebigambo by'okumwegayirira tonzita mukazi wattu byamumenyera ki? Bwereere. Kubanga yeegayirira tonzita naye era ne bakola ki? Ne bamutta ate ng'amussa amanyi naye nti ajja kufa. Naye bw'abatta talowooza nti ajja kufa. Kale abantu bangi bakola ebintu n'ekigendererwa. Kitunuulire butunuulizi bw'oti omanye nti ono akola kino olwaleero agenderera ki emabega waabyo. Weewaawo. Kale tuzze twayemuko ku mboozi abo tutukira olunaku olwaleero nga Eddie Mutwe omukumi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yawambibwa, yakwatibwa saidi z'emukono eyo, era abantu abasinga bali tebamanyi waali nga waliwo okwebuuza era n'okutuuka bannamateeka b'ekibiina ky'NUP okuvayo gamba nti nno tuba wadde akadde ab'ebyokwerinda singa munaba temulaze Eddie Mutwe waali kubanga mu mwamukwata tugenda bakuba mu mbuga z'amateeka. Kati olunaku olwajjo CDF General Muhoozi n'avaayo ku mukutu gwe ogwa X ogwali guyitibwa Twitter ng'atadde ekifaananyi kya Eddie Mutwe ng'ataddeko n'obubaka ng'agamba nti nno yamulina mu basement ye, biwanise mu Luzungu nti yamulina mu basement ye ayiga Lunyankole, n'agamba nti gwaddako ndoza ng'ategeeza mwami Kyagulanyi kuba ne yamutaginzaawo. Eddie Mutwe nga ndabika gyalabikamu mwenna abasinga kasa nti mwamulabye ng'asaliddwako ekirevu ze enviiri tumanyi bulijjo nti ali tazirina
naye nga asaliddwako ekirevu ng'oba oli awo bwemwetegereza bw'oti ne ku nnyindo ye wano sayidi za wano walinga wali ebbwa eririko omusaayi bw'oba omwetegereza obulungi era olabika nga teyabadde mu ssaati okusinziira ku mbeera nga bwali wadde nga ekifaananyi kyakubiddwa nga eno waggulu okawuka bwe baalaze okuva wano ng'oyerekera okuva mu kifuba okudda ku mutwe waggulu. Ebikolwa bino simanyi byatandika ddi okubeerawo naye nga tunabagenda mu maaso Gen. Yoweri Kaguta Museveni alina mu mwaka gwa 2022 yali jjuni kusomeza ali 29 n'agamba nti cases of illegal detention, torture and human rights violations will not be tolerated. Torture is not only wrong but necessary. Ya President Museveni yabyogera bwe yali nga asinkanye abalwanizi b'eddembe ly'obuntu abakulembeze bakakyuka eddembe ly'obuntu yali abasinkanye ebyo yayogera nga abivumirira. Nina abantu besikyajjako omusiraamu gy'ayita hadisi. Mwami Museveni ebintu bingi byazaayogera n'akola ebiri ekyennyume waabyo. Ekyo ogambye yali Juni wa 20 mu meka? 22. Naye mabegako bwe bakwata Bobi Wine ne bamukwatira mu Arua ne bamukuba, Mwami Museveni yavaayo n'asanyuka nnyo n'agamba nawulire nga bagamba Bobi Wine bamukubye naye bwe nagenze okumulaba nga bamukubye bulungi nnyo. Kati bwe bamuteekako akazito n'alyoka avaayo ne statement eyo. Museveni ye muntu eyatugamba nti omuntu okulembera otya abantu emyaka 10 nga bakyali baavu nga sapatu emu ya bbulu endala myufu naye n'osigala ng'okyabakulembera. Abo nno bwe yayogerako emu yali ya bbulu ng'endala myufu, olwaleero baakulembera batambuza bigere. Yatuuka n'okukkiriza bwe yassaawo parish development model ng'agamba ekigambo akiyita kya Lunyankole abakukolera ekidda kyonka nti abantu abakolerera okulya kwokka. Naye ng'eri mu 86 yatugamba nti toyinza kulembera abantu myaka 10 nga sapatu emu myufu ng'endala ya bbulu. Sapatu nezo zaayogerako zigula siringi omutwalo gumu. Naye baayogerako kati olwaleero abali ekibwe kiti ekimu kitegeeza ne sapatu eyo tebakyasobola gigula gy'emyaka 40 ng'akulembera. N'abuuza ekibuuzo ekirala nti naye ng'okozesa mateeka ng'okulembera abantu nti ebisanja 10 omuntu alimu amagezi agategeera ayinza okkeera ku makya n'ajjawo ebisanja bye nayongera n'abakulembera emyaka emirala. Ebisanja abijjawo 2.5 guno 2.20 emeka 25 emyaka 20 ng'atalimu magezi atukulembera ng'ajjewo ebisanja. N'akeera ku makya n'agamba oli tenzikiriza omuntu bw'aweza emyaka 75 aba takyalina n'amaanyi gasobola kukulembera ggwanga. Olwaleero Museveni agenda kuweza myaka 9 naye akyakulembera eggwanga. Kati bw'ayogera ebiri nonsensi ng'ebyo nze n'okuwuliriza siwuliriza. Naye ntunuulira kino kya Eddie Mutwe nga bamuwambye. Olwaleero nva mu kigezo kya human rights mubaddemu ekibuuzo namba 5 kyenkoze kigambye nti embeera y'eddembe ly'obuntu olwaleero efaanaganira ddala teyina njawulo neeye yali ebaddewo bukyanga tubeera mu byabufuzi bya Uganda bino okuva ku mukoloni mu 1894 okutuuka olwaleero we tuli. Nagamba nti ddamu ekibuuzo ekyo ng'okkiriziganya n'omwana ayogedde emboozi eyo ng'ogeraageranya either n'omulembe gw'omuzungu 1962 oba omulembe gw'Obote eyasooka 62-71 oba Amini eyasooka 71-79. Bayibuli egambye nti ekyo ekyali kibaddewo kyekinaddangamu ne kikolebwa, n'ekyo ekyali kikoleddwako kyekinaakolebwanga, so tewali kipya wansi w'enjuba. Ekyo Muhoozi kyakoze kipya, gwe oba olaba ekyo
okutulaga obulazi Eddie Mutwe ng'amusazeeko ekirevu kipya. Naliko ebulwanyi nze gye nabeeranga eyo ng'oli musajja bamuyitanga chief naye ng'ekimuyisa chief nno ki yali mwami wa kyalo village chief. Naakwana omukyala nga bwe naakwana mukyala we naye lwakuba mukyala w'omwannyinaze esobola kumukwana. Bwamukwana omukyala n'amugamba ti nze n'omwami wange tuli tuti era twakola empeta okufa kwe kulikola ki kwe kuli baawukanya. N'amugamba nti ogambye eki kufa kwe kuli twawukanya. Kwolwo lwennyini chief yattabba w'omukyala oyo mwami bamuyitanga Mayombwe. Yattabba waki w'omukyala n'aleeta abaana bamulekwa ne bannamwandu n'abalagira bakube eŋŋoma bazine ku kufa kwa kitaawe. Ng'oli yagamba bugambi mwami nti nze okukkiriza omwami wange ali bamaze kukola ki kufa. Kati ono yaggyeko Eddie Mutwe ekirevu alina ekyamaanyi ennyo kye yakoze alowooza yenkana eyatamuzaata yenkana erweru yatta abantu 151 yenkana Kisomoja eyagamba abantu nti poliisi erina eddembe okukutta. Bino si bipya. Muhoozi talinaayo kipya kyagenda kukola nga tebakikolangako. Ne bw'ajjayo Eddie Mutwe n'amuteeka wali ne bakwata akatambi nga Muhoozi akutte ekinnajjolo asalako Eddie Mutwe obulago bw'ati si yajja okubanga yasoose okukikola. Era tekijja kuba kipya mu matu gaffe ne ku maaso gaffe. Obutambi tobalwa bulijjo nga basalako abaana baffe emitwe. Tobulaba bulijjo nga Bahamasi basalako Abayisirayiri emitwe. Mbulaba. Tobulaba nga abakazi Abawarabu basala bakadaama emitwe. Muhoozi kyaba asosokola. Gwolowooza Eddie Mutwe singa Muhoozi amusalako omutwe olwaleero ne bw'ajja n'akwata ogwa Bobi Wine n'agusalako abawakanya Museveni bagenda kuggwaawo. Tebasobola okusalako Eddie Mutwe omutwe kigenda kugaana Muhoozi kufa. Nina abaana ba FDC bansanyusa balina akayimba kaabwe kabayimba buli Besigye lwajja bagamba ni Muhoozi will die, Museveni will die. Ebyo ebigambo bikanga abantu bano bawulira bubi ng'oyogedde kufa kwabwe naye ng'ekyamazima bajja kufa. Bajja kola ki kufa. Muhoozi bino byakola ffe nga bannayuganda naddala nze omu ku balwanirizi b'eddembe binyiiza naye bimpa essuubi. Binyiiza naye bikuwa essuubi. Lwaki bimpa essuubi? Ku lwaki? Bobi Wine ennaku ezo yagamba nti omuntu akyawagira gavumenti eno ye musiru akola ki? Muhoozi ng'amaze okukola ekyo n'olaba omuntu omulala enkya ng'akyagamba nti Buganda for Museveni, my next president, oteekwa okumanya nti alina ekikyamu ku mutwe. Okuwagira mwami Museveni musango tigwali badde musango. Mwami Museveni ne NRM tigwali badde musango n'akamu. Lwaki gufuuka omusango olumu? Gufuuka omusango lwa nsonga emu. Ennaku okubonaabona n'ebizibu Bannayuganda bye balimu biri olwa mwami Museveni. Currently terinayo kizibu. Uganda terinayo kizibu kisinga Yoweri Kaguta Museveni bunene. Kababeera abagenda mu church ne basiibayo nga basaba nga bakuba sitaani. Kababeera abagenda emeko okuba sitaani amayinja. Tetulinayo sitaani asinga mwami Museveni abukulembeze bwe mu Uganda wano. Eyo embeera gy'otunulira eyo yembeera yennyini eyatta abantu baffe akakadde kalamba ne bafa. Bino bwe tubyogerako nga batunyiigira naye ffe abamu bino twabiraba. Abantu baffe baali baffe Luweero. Muhoozi yali Sweden ng'asoma nga yeeyagala. Nze nkugambye va mu kibuuzo olwaleero kuba yali mwana muto. Muba mukuba ensoma nabo mu kiraasi mulimu abakulifayinga okuba bazzukulu bange.
kubanga muwala wange w'emyaka 35 bw'aba yakeera okuzaala ng'azaalidde maama we yamuzaalira kuba maama we yamuzaala myaka 14 aba alina omwana w'emyaka 22 ng'abaana be tulina bo ku yunivasite bona ba myaka 22 ekyo kitegeeza nsobola okuba n'omuzzukulu w'emyaka 22 singa muwala wange yatasomye. Kati kitegeeza bwe nsoma n'abaana b'emyaka 22 abazzukulu bange naye nsoma nabo lwa nsonga egi ba Museveni nga balwanira obuyinza n'obote batataata wange nasoma nali mugezi ekyo kinyumiriza buli abantu bulijjo nafuna points 5 ne bantimba e Buddo ne bantimba King's College Buddo ne bantimba e Mwiri ne bantimba ekitovu ku St Henry's e Buddo ne bampa scholarship nsomere bwerere nga neetaaga bintu byokka omwana byagenda nabyo mu kisulo byokka nga tewali agenda kubingulira nga Yohana sekandi yali amperedde okumalako ekyomusanvu nga ye mu nniya ye yagamba buli mwana gwaweerera amuweerera kumalako kya musanvu bwe kiggwako tamwongerayo abeewaabwe bakola ki be bamutwala. Katutunulya mwami Museveni kino ekizibu kyolaba kino kikwata ba Eddie Mutwe na baki Museveni yakitondawo. Museveni yazaala Muhoozi teyakoma kuzaala Muhoozi yekka. Museveni yateeka Muhoozi mu magye. Museveni yateeka Muhoozi mu yamupromotinza okumutuusa ku level waali ng'asobola okukwata omuntu n'agamba neyeewana n'okwewaana nti oyo ali mu basement yange ayiga Lunyankole. Muhoozi Munyankole alyoka ayigirize Eddie Mutwe Lunyankole. Muhoozi Munyankole okuva ddi? Bino ebimu tubimanyi era tubitegeera tumanyi bwe bitambula naye omuntu okukwata munne kubanga bw'otulya ennyindo wano ogirabanga eriko omusaayi era bw'ogenda okwetegereza n'olaba omusaayi gwennyini nga gulabika wano ddala ku nnyindo y'omwana kweguli naye oli musanyufu nnyo. Nze kankuwulire nina abantu benzikiririzaamu omuntu bw'akuza enviiri n'abeera n'amalaasi ge wano talina kyayagala ku bulamu bwe kusinga nviiri ezo. Omuntu waba n'ekirevu nga bolaba ekya Eddie Mutwe ekyo bwe kiriko talina kya bbeeyi ku bulamu bwe kisinga kirevu naye omuntu amuggyako ekirevu n'akitwala n'amuggyako enviiri ze n'azitwala aba mubi nnyo n'okusinga sitaani. Gano amaanyi Muhoozi ebimu byewoonya agambye nti ndi musanyufu nnyo kubanga Bobi Wine yakkiriza challenge yange tukubagana ebikonde therefore Eddie Mutwe agenda kunnyambako okutraininga. Kati kambuuze Muhoozi nga alina emmundu alina abasirikale lwaki yaze twagala Muhoozi akere ku macha mwami Gundi ku macha atambuleko ku street awo yekka nga Bobi Wine bw'atambula talina mmundu nga talina mmundu nga talina mukuumi yenna alabo bakisoboka. Muhoozi nga talina mmundu tondaba nange ndi kasajja katono nga talina mmundu nga tewali bya mmundu ne tugamba nti tuyimirire omukono gutambule musajja ku musajja nange ndi katono netayinza kunsobola nange ndi katono netayinza kunsobola. Ebimuwa amaanyi sina mmundu ekimuwa amaanyi buyinza Museveni bwe yakwata n'ateeka mu mikono gye lwe buli muvaako ojja kwewuunya. Nalaba bano abasajja ku mulembe gwa Amini ng'emmundu agikyulaawo n'adduka emisinde ate ne babikulanga wano babakebere balaba olukoba we lwakolanga ki we lwayita olw'emmundu ne babikula entumbwe balabe stokisi we zaakwatanga naye ng'emmundu bazisuulaawo ne bakola ki ne badduka. Omusirikale awatali mmundu munafu n'okusinga akaana ak'emyaka emeka 2. Kati ffe twagala mwami Muhoozi ddala golooza mwami Muhoozi ayina wayinza okukwata Eddie Mutwe oyo nga talina mmundu ne bwamukoona bukonyi bw'ati amulage kabbode dditi Eddie Mutwe n'agira bugiza ddi oyo Muhoozi tagweri kati yeewaanye mbu kubanga Eddie Mutwe akubira ekifaananyi kya kitaawe saluti buli lunaku nga tanaba kulya breakfast ateeka okikubira saluti buli lunaku ate si yekka nja kutwala yes Muhoozi ajja kutwala abalala
omusajja akyasinze okutta abantu mu nsi yonna bamuyita Polopoti wansi ki we Cambodia. Yatta abantu abagenda mu bukadde 500 ngatta buki ngatta busi. Adolf Hitler omunazi Abayisirayiri 6,000,000 naye abo bonna byafaayo. Mwami Muhoozi ateekwa okumanya Bannayuganda tebazanga musango okukwata ensi yaabwe ne bagiwa kitaawe abakulembere, naye gwatusinga fe okulowooza nti Museveni atugamba kati nti we Tanzania ne Gashumba yatugambye nti ye Museveni okujja wano yabasangawo bo nga baki Abanyarwanda. Museveni okujja wano yabakola ki? yabasangawo. Kati gwatusinga fe okulowooza nti bakayira bankwanga n'abaali enzaalo baabano bwe twalinga tumanyi nti we bamuzaalawo oli ekitaawo oli ejjajjaawe tebasobola kukulembera, Museveni yasobola okukulembera. Eyo nsobi tugyenenya, ogwo musango gwatusinga. Naye njagala otunule obuuze okukwatibwa kwa Eddie Mutwe n'okufulumya ebigambo bino byonna Muhoozi byafulumizza ku Twitter, kiki ekikugendereddwamu? Nze ekyo kyekimpisa empendo the extractor. Nze buli lwentunuulira ekintu ekyo nagamba musajja anyumira okulaba firimu mu myaka gyange kati sikyaziraba kuba kati obulamu bwange bwonna mbumalidde mu kusoma mateeka. Naye waalingawo firimu zaali 2 nga za series, emu bagiyitanga The Snake Girl, eddako bagiyita The Return of the Snake Girl. Firimu ezo z'aba Nigeria. Naye mwemu mwanyina w'Emeka amugamba kubanga omuzimu gwali gubafuukidde ekizibu nga gusobola okujja ne gumanya nti Mayanja ye mukwano gwo ne gwambala ekifaananyi kya Mayanja ne gujjira mu ekyo. Kati gwogenda okulaba nga Mayanja yakola ki? Nga yennyini yali awo. N'ogamba nti tugenda kukola ki? Tugenda kukola pulogulaamu ku Forest Park. N'osembera n'otula ku seeti nga wakatandika okwogera ne Mayanja, omuzimu ne guvaayo. Kati oli n'amugamba nti buli kyonna ky'otunuulira yisa emikono mu maaso emirundi 3 booti oddemu okitunuulire. Era bwe yakakola nga bwati bwe yamalanga okuyisaamu omulundi ogwokusatu yagenda okuddamu okutunuulira nga bwe gubadde guli omuzimu nga gweggwo. Kati nze buli kyentunuulira sikirabira ku face value, ntunula emabega waakyo ne mmanya ekyakigendereddwamu kyabadde kiki. Kigendererwa ki ekyabadde mu kino? Eno diversion ekyennaku nti omu ku bantu kubakozeseddwa mu diversion muntu waffe naye n'abantu okufa bafa. Gwe nze njagala otunulira abantu bonna abazze bafa mu nfe etategeerekeka gwe bagoberere olabe buli we babaawo afudde nga munene ki ekibadde kigenda okubaawo era kiki baba bakukusa. Kangubuulire bino ebintu ebimu babitugamba ffe ntubanga tetubitegeera. Bannaffe ab'omu Northern Region bali beekwata. Chief Justice Alfonso Owiny-Dollo n'agenda n'abaayo ne basinkana abataka ne batuula bo nga abakyoli batandika okuteekateeka pulaani yaabwe eya 2026 biki bagenda okufuna. Bonna bano Batimaawo n'abala tebaawula opposition naki? Yes, n'abali mu government. Wane ewaffe oyinza okulabayo olunaku Musa Sekaana lwanajja emagere wa Bobi Wine tuteese ku byabufuzi by'eggwanga. Osobola okiraba? Musa Sekaana instead gwe bakozesa kati Eddie Mutwe nga bwali ewooli bamukubye nnyo bajja mutwala mu kooti bamuse maaso ga Musa Sekaana ba maaso ga Kayizi. Anti bayinza okugamba nti mawo okubeerawo akolagana nabo wadde ng'agamba nti ali mu DP mu opposition naye akolagana nabo kubanga era n'ebirabibwako nekirabako nti minisita mu gavumenti ya Museveni. Kiki ekigaana Sekaana okolagana naffe? Bwe kibanga oli mawo n'eddolo bakkirizibwa okolagana n'abaabwe kiki ekigaana? Eyo tegeddeyo. Kati ate abo mu Eastern ne beekwata sipiika vice president Mike Mukula ono gundi ono yali ono mubbi wa panti underwear awade ku media center yazeeyo n'ewaabwe eka ne badduka ne baddayo ewaabwe. Bwe batudde ewaabwe ne batandika opulaninga kiki tusika mu gavumenti eya wakati okukakana
nga Tororo district ebadde ya square miles 1,194 ng'efuuse district ezi nya efunye ne city efuuse district 3 district 3 efunye ne city si yokka badidde city ebadde Tororo municipality ne bagifuula Tororo city. Tororo municipality eri ku bwagaagavu bwa square kilometers 234 square kilometers 34 yafuuse city. Nansana municipality eri ku bwagaagavu bwa square kilometers 294 ekyali municipality. Mu square miles 294 ku Gombolola ennya Nansana Nabweru Busukuma ne Gombe tekuliko Gombolola yenkana Tororo city bunene. Tororo eyafuuse city teyinaako Gombolola gye yenkana ku square kilometers 34 terinaako Gombolola gye yenkana yo yafuuse city. Fe tukyali ku municipality okitegedde. Gwe ebirala waliwo omusajja mu UPDF gwe bayita Otema Awanyi si ye komanda wa reserve force ku mulembe gw'Obote mu lutalo lwa NRM ne NRA ye yali aduumira ekibinja ky'amagye g'Obote ekyali kiyiga abayeekera mu bitundu by'essingo kano Kawaga gyasibuka. Brigadier kati oba ye Brigadier General bali ku ddaala ki Kawaga oyo gw'owulira. Kawaga olwaleero tayina kifo kyonna mu UPDF ali retired. Ono yamulwanyisanga nga Kawaga ali sayidi eri ng'alwana n'abana ab'amagye g'Obote eyali alwana ne Bakawaga ye munene yakulya reserve. Ebyo bw'ogenda bitunuulira tunula olabe bannaffe abeeno kati muvudde eri mu west nvudde eno mu north neŋŋenda mu west neŋŋenda mu eastern. Abo bo bali mu kweteekateeka twongera tutya okulya Buganda era enteekateeka gye beeteeseteese kati balumbye bu radio station. Bu radio station yona eri mu Buganda broadcasting kuliko avuganya ku bwa kansala obwa road kansala obwa meya oba obubaka bwa parliament ng'ayagala kifo mu Buganda naye nga weeri akisaba ku kaadi ya NUP akisaba ku kaadi ya NRM paka tuyimiridde olwaleero kaadi eziri popular ziri mmeka biri ya NUP oba ya NRM naye bo baatuula mu lukiiko lwabwe ne bamanya nga bwe baamala okugabana ettaka ewaabwe ne balimalayo ne banoonya engeri gye batandika okubba ettaka eriri eri Buganda kati banoonya bifo bya bukulembeze okuva ku bwa kansala ku Magombolola ku district ku divisions ku municipality paka ku bubaka bwa parliament. Ekizibu mu Buganda kiriwa kati nga bo bali eyo fe abali mu Buganda baterawo diversion ate tulinako kasi namba bw'owulira ku radio ojja kusanga Bumaali Mpindi ojja kusanga Yusufu Nsibambi nga bali banoonya bwe batwala bya bugagga byaffe ffe tuli ku radio tuyombagana. Muwanga Kivumbi agamba atya ekifo kya munne Muwanga Kivumbi abantu beewuunya nabadde njogera wano lulina jana igamba omuntu yagamba Muwanga Kivumbi Mpuuga ye yamuwa n'essuuti ze yaliko. Bwe tumala okulwanirira n'etteeka lya Police Act bwe twali mu popular resistance against presidency nga tulwanyisa ekisanja poliisi yeyambisa etteeka lyayo the Police Act ennyingo eya 32 akatundu bba okutukuba n'okutugumbulula. Bwe tuvaamu nga bamaze okuyisaawo ennyingo eyo bajjewo ebisanja ne tutuula wansi ne tukkaanya tuwaabire etteeka lya poliisi. Mu mwaka gwa 2008 Muwanga Kivumbi n'atwala omusango okuwaabira etteeka lya poliisi ennyingo ezo era successfully ennyingo ezo
ne zijjibwa mu tteeka lya poliisi mu 28 bwe zimala okugibwamu ndoza gwali 210 bwe zimala okugibwamu nga batuwadde ensala mu 210 neegi 12 abakulu ne baleeta etteeka Public Order Management Act ne baliyisa olwo bagenda okuliyisa nga Muwanga Kivumbi afuuse mbaka wa paalamenti naye buuza abantu Muwanga Kivumbi eyalina obusobozi obugenda mu kkooti ya ssemateeka n'awawaabira etteeka ne tuliwangula nga baloya be baliwozezza ayinza okuba nga teyalina musipi ng'asiba ekisipi nga kikadde nga kyasiba ku mpale bw'ati ng'asiba ekisipi kikadde yagulina naye oli olw'okuba tuli mu diversion batujjamu ebyo kati ekisinga okunakuwaza nti ne midiya za Buganda baziwamba ffe Abaganda twatendekebwa nti waliwo eddoboozi lye tuwuliriza ne tukola Museveni bwe yazuula ekyo eddoboozi lye tuwuliriza ne balisirisa Katikkiro n'atuulawo awo oyogedde ku Katikkiro waliwo omukutu gumu gwa TV gwakoze interview ku Katikkiro mu ofiisi y'Emmengo ne bamubuuza nti Robert Kyagulanyi yemulugunya temukyamuchaza ku midiya za Buganda Katikkiro yamuzeemu n'agamba nti si kituufu olw'ensonga nti waliwo ne TV endala neziredi ezirawo mumukyaza nagamba nti NBS gye yakagenda badde bamaze ebbanga ddene nnyo nga tebamukyaza nagamba nti Capital FM balina Capital Gang niye bamukyazayo ddi nayogera n'endala awo naye nagamba nti naye wontumukyaza wadde tekijja kuba kya buli lunaku kya buli kaseera naye tumukyaza kubanga ne ku BBS yakavaako emabegako kaawo byabadde ayogera gabadde mazima byabadde ayogera gabadde mazima kibi nti omulabe waffe abeera wa munjo kibi nti Buganda yafuuka nnyanja etayaza kyayo nze sewanda gigwolaba wano olwaleero ntera nnyo okuyomba ne muto wange Kasibante lwakuba bulijjo muyita muto wange naye bayisima baavuddeyo ne bwino omanyi ffe tuli banda basigali akyagambidde kati nga ye Kasibante wa mutuba gwa Nkoobwa ng'atenze era Isima yanyize nnyo gwe okumisaamu eggaali ng'atenze ndi wa mutuba gwa Buuzibwa kati Isima nze bwe baatulonda okkulira essiga n'abankoobwa ne baleta Kasibante abeere mumyuka wange kati obwongo bwange ne bukkiriza bulungi nnyo nti Kasibante muganda wange Isima yabitandiikiriza n'agamba nti omusajja oyo mulundi n'amenyerako n'abalala nenzija neŋŋamba Isima Lubega alabika alimba Kasibante tabangako muki kubanga Kasibante tuva mu ssiga lye limu naye abaana ne bajjayo bwino gwe nabadde sikkirizanga nako era mpaliriziddwa kati ngenda kunoonya owa mutuba Nkoobwa mala okwogera naye ddala nkakase oba bano be boogera biki bituufu kubanga bw'osanga muto wange Kasibante yava ku rediyo ya Buganda CBS nga musomi w'amawulire n'agenda mu paalamenti ng'ategedde bulungi nnyo Buganda ensonga zeeyimirirako tiziri ezi ziri 5 Kasibante n'amala mu paalamenti emyaka 10 omanyi yateesa mu paalamenti teeka lya Walagi ate munne n'aliwambira mbu wakati awo ne bamuwamu miliyoni 3 ne balisuula mu kasero naye nga mu bizibu byaffe Buganda ebizibu 5 Buganda bye yali ennyonnyodde ng'ebisibye mu mugugu nga bizibu byayo temwalimu ky'Abaganda kunywa Walagi kuba ffe Buganda tukkiriza mu kiibi teri muntu anywa mwenge ng'omuzeego gwa kunywa mwenge buli lwonywa omwenge mayanja wabaawo ensonga endala kyekimu n'abawulira abasera era okusera waliwo ensonga ezivaako gw'okole ki osere kati gw'oyirwa mukisa nti bajjajjaabo wasanga ezo ensonga baazitereeza n'olyokobera ewa Yesu n'okuba aleluya n'obeera ejjinja Kalooli n'obeera Rubaga n'oyimba Yesu Kristo abeewo n'okola kinaki n'otasera kubanga bajjajjaabo ensonga eyo baagikola ki baagitereeza be bataaterereza nsonga eyo basera n'abanywa omwenge bo si be banywa waliwo ababanywerako n'olwekyo okunywa omwenge si kizibu kyaffe Abaganda tutereza butereza nsonga zinywesa bantu mwenge abadde anywa omwenge n'agukola ki n'aguvaako Kasibante mu myaka 10 ekyo kye yakola
era kye yaleeta kati kyegambye nti omulabe waffe anaabanga wa mu nju era kinakuwaza nti abantu bavaayo ne bawolereza leediyo ezo kuba oli Ssaabasajja Kabaka yayogeranga eddoboozi lya Kabaka lyavaawo terikyayogera kati leediyo zikyaza nnyo aba gavumenti bampindi bumaali ne babeerako ne weewuunya n'osanga bakizza Senninde si ye kizza Rosemary Senninde Nansubuga nga batambula ne pulojekiti Buganda for Museveni naye babuuze Buganda for Museveni Buganda efunye eki mu myaka 40 n'osanga Sam Mayanja n'akwata akazindaalo n'ayimirira awantu n'avuma Museveni n'avuma Kabaka n'avuma n'Abaganda n'abakola bw'ati naye nga bavumira Buganda nga ku mulembe guli baagambanga nti owemukidde e Bunyolo ng'atalidda Buganda nga ne bw'obeera e Bunyolo n'ovumirayo Kabaka wa Buganda ng'oli Bunyolo wano Buganda bukulinda n'okola ki nodda ne bukolako ekyo kati bano baagala eyo gye tubatudda kati bw'otunulya bino ebikolwa bya General Muhoozi n'ebirala birina ebyo bikwekeddaamu emabega naku ezo nayogera ku kakiiko k'ebyokulonda bwe kafulumya enkalala z'obubokisi kwe tulondera kasanvu mu Uganda yonna akakiiko k'ebyokulonda kafulumyako bye Buganda mu Uganda yonna kafulumyako bye Uganda polling station zikasanvu enkalala bafulumyako za wano wokka ez'ekiruhura tebazifulumya ez'eggulu tebazifulumya ez'awa tebazifulumya naye kasanvu omanye ekigendererwa kyakyo bo kwongera kwetegereza n'okulaga bannaabwe nti awo mumakingeewo naawe mutunuleewo naawe mutunuleewo kati naffe mu busiru bwaffe tusirise Tororo district ng'efunye district sempya 3 ne site emu yayongedde mu misaala gy'abakulembeze ab'ebyobufuzi byokka okujja mu ssente ffe ze tuwaamu omusolo emiliyoni ezitaka wansi wa 10 bina buli mwezi ng'abantu bali 60,000 ffe ab'Enansana municipality tuli 61,000 mu bakulembeze benjogerako be tulina tetufunamu miliyoni ziwera 10 omwezi bali bafuna babongedde bina ng'abadde balina 305 kati bafuna miliyoni 705 mu bakulembeze ab'ebyobufuzi ebyo tetuyinza kubyogerako kuba kati batutereddewo Edi Mutwe n'obuuza abantu enkalala z'abalonzi zino nga zifulumye buli atimba ekipande njagala mbule kuba kati kesisi yabijje mu Kampala naye buli atimba ekipande atimbako Bobi Wine emabega Candidate wa NUP omulaba Senda Musewanda giwaali awo emabega wali ani wabula ekyo ky'okuteeka Robert Kyagulanyi emabega kifaananyi kye kiyamba ye Sewanda gye yeesimbyewo okuwangula tekiyamba Kyagulanyi ayagala bano abantu bamumanye nti ali kumpi ne Kyagulanyi era Kyagulanyi amuwagira naye talina ye waayambira Kyagulanyi kuwangula omanyi lwaki ayamba Kyagulanyi kuwangula obubokisi buno akasanvu obwafulumye ono average buliko abalonzi 805 buli ka box mu bitundu by'embalala eyo nayo region gibale Western region aka box on average kabeera ak'abantu abalonzi 300 eri aka box on average kaba kabalonzi 300 ewaffe kaliko abalonzi 800 kitegeeza ki nti akaffe kali mu excess abalonzi 10,000 katwala ekyokulabirako jangu ebyo no tubyogera ng'ate ebyokulonda byonna bituuse mu budde nti ku ssaawa emu yennyini okulonda kukoze eki kutandika awe tubitunuulira bwe kuba kutandika tulina eddakiika 6 okutuuka ku ssaawa 10 okulonda we kuggalirawo eddakiika ezo 6 gamba nti wali alaawense ya ssaawa endala 4 titujagenda ku ye 11 ne ku ye 12 ku yeemu ne ye 2 ekiro
zeddakiika 2 mwana bw'ozigatta ku 6 zeddakiika 8 mwana omulonzi amaze ku kabokisi eddakiika entono nnyo minimum amalako eddakiika 2 bw'ogabiza mu 8 mwana osigaza eddakiika 4 mu ameka osigaza abantu 4 mu 2 ekyo kitegeeza ki nti ku buli kabokisi ng'okulonda kugaddewo ekiro ssaawa ezi 2 kulondako abantu 400 mu 2 naye kabokisi bataddeko 805 ekyo kitegeeza ki nti abantu 403 tebajja kulonda abantu 403 tebajja tebalonda tebajja kukola ki tebajja kulonda kati ate 403 bano asobola okwongerayo n'akubbayo essaawa endala 2 bw'akubba essaawa endala 2 nga tugambye nti essaawa 2 zibe dakiika 12 be bantu 6 bw'obagatta ku 403 oba oyina 409 n'addamu n'akubba essaawa endala 2 n'otandika leeti abantu 6 bw'ogatta ku 409 bye 5 mu ameka mu 5 505 on average ku buli kabokisi nga tebalonze kubisaamu emirundi 7 ojja kumanya obululume Bobi Wine bw'atalina mu kabokisi kati nga bubwe 505 emirundi 7 obwo obululu olwedde bamaze dde obutwala ku Bobi Wine eri ewa Museveni n'agamba ekiruhuula omuluka ogulina abalonzi 500 gulina obubokisi obwo bubiri be bantu 205 nga twagambye nti abalonda bali 402 ng'ono alinako 205 kitegeeza nti essaawa zigenda okuwera 8 ng'abalonzi bagweddeyo dda bonna 305 bamaze okukola ki okulonda kati abo bokisi bataddewo 2 Museveni alinawo abantu 10 bimeka 5 Kyagulanyi kati ng'ewange Maganje w'ennondera ayinawo abalonzi 108 manya 135 kwabo 135 nkakasa bulungi nnyo ng'olukumi lulonda Kyagulanyi olukumi lulonda ani Kyagulanyi ku 10 5 mu ameka mu 5 babisazeeko kati Museveni eri ayina obululu 10 5 wano Kyagulanyi afiirwa 5 bw'olaba Kyagulanyi ng'awangula ng'ate eri Kyagulanyi kyajja kufunayo yadde akamu ng'ate wano Museveni agenda kufunawo era bagenda fuba okulaba nga kuba ne 305 abalonda abakeera ku makya basooka ka box baba NRM kabeere 50 kati bano abetadde ebipande byabwe ebifaananyi byabwe okumpi ne Kyagulanyi balina kye bamuyambye okuwangula nga tuli bwe tutyo tebana kye bamuyambye Wakiso district yalina obubokisi bw'abalonzi 1,430 mubuna Greater Mbale naye Wakiso yina abalonzi akakadde kamu n'okusoba Greater Mbale yina abalonzi 7,000 eyina obubokisi 108 fetulina 100 14 bali balina 108 ne tubawa ekibalo kyaffe nga tusinzira ku bwekiruhuula nga twetaaga obubokisi 4,637 batwongedde 7 ne tufuna 1,504 Mayanja eno gye tulaga Museveni olabayo kati batutereddewo diversion tutunuulire muganda waffe Eddie Mutwe kituufu Eddie Mutwe bamukutte kituufu bamusazeeko ekirevu kituufu bamukuba era akyalaajana nga bwe bakola ki ng'omukulu bw'agamba bwe yeewaanye nti Bobi Wine bw'anaddamu okukola buli kimu nga nze Eddie Mutwe nnyiga Bobi Wine bw'anakola kino nga nze Eddie Mutwe nnyiga naye we tuli olwaleero tulina obusobozi obujja Eddie Mutwe mu mikono gy'omusajja oyo ne bw'atugamba bugambi nti wuuli mulina wali ku State Square Muhoozi najja n'ayimira wali ku State Square wali ne Eddie Mutwe tulina obusobozi obumugyako Eddie Mutwe bw'obanga obusobozi tebuliiwo
Munnayuganda agenda kukola atya mu mbeera eno efaanana bweti? Tuteekwa kudda ebiteekwa bitunula wali bwe tuti. Kubanga otulaze nti mu kalulu kisinza obutasoboka okusinza ku byo byolaze. Era otulaze nti edi muntu yakwatiddwa naye n'obusobozi obubako nekyetukolawo tebuliiwo. Olwo Uganda esigadde wa? Kati ono byakola atusoomooza tukole kiri ekinaamuyamba okutukolako bye yapulaninga. Omanyi omukyala ayinza okukulyera awaka nga munako ombonyaabonya najja akutunuulira nga taata wazze oba ye yayagala dde okunoba naye nga buli lwanoba n'agenda ewaabwe nga gweri weerungiya nga bulwaddayo nga bamugamba nti ddayo, bulwaddayo nga bamugamba nti kola ki ddayo. Kakati n'agera nga taata we atunudde eri najjaga n'asirika akusoomooza, n'agera nga taata we atunudde eri nakusoomooza. Kati najja akuyiteko n'akakuketo kakakakondo n'akulinnya ekigere nga taata we tamulabye, n'ogenda osirituka n'omubalula eŋŋuumi n'agwa ku ttaka n'asesema amanyi. Olowooza kitaawe w'omuwala ayinza okugamba nti omuwala alina byakoze n'omukuba? Si kyankukkiriza. Omuwala baafunye justification egamba nti taata bulijjo nkugamba naye olaba nkubye wooli. Waliwo nakenalaba abazannyamu akazannyo, abazadde baali bakyadde ewaka awo ku sayidi y'omulenzi nga tebali kulwalirira awo, tadde olwaliro wansi balimu bategateeka okulya. Mumumbugumere bagulese bagutaddewo, enva bazitaddewo, abaana bazireese, buli kimu kyonna bakireese. Omukyala kyava kwata esefula ey'entamu n'agisimba omwami. Ko omwami ati kati bino biki byokoze? Tya era yenkola ye ya bulijjo ne leero tukoleko. Awo omwami yali musiru, awo omwami yali musiru. Nze bwe mbanga yenkola yange eya bulijjo ng'abagenyi bazze sikulinda kumpa seppiti. Bw'otegeka ebyokufumba awo ng'obireese obireeta nga maama w'abaana mpereze seppiti y'enva eyo nkuyambeko nga nawe bw'okola biri. Giweereze nkuyambeko. Omanye emmere eyo kyanze enva nzisobola. Weereze enjala yatulumye enjala etuluma nnyo maama w'abaana, weereze seppiti y'enva eyo nze nkuyambeko nga nawe bw'oteekateeka biri. Kati akategeko mba nkabuuse. Naye Mayanja, pulaani z'abasajja bano balina ebintu bingi nnyo bye bateekerateekera naddala ekitundu kino ekya Central Region. Ffe abazimanyi ze tutya n'okwogera ng'otuwadde omukisa nga guno. Bino berebereme n'ekibigendererwamu. Bob Wine okuva lwe yaleeta parade abaana ne bakumba ne babalaba, basajja bano bagenda mu gye bayita panic mode. Kati bakola buli ekisoboka kyonna basobole okukola ebyo bye baakola mu lubiri lw'Omusinga. Okyabijjukira ekaseese oba gw'ogamba nti wali mwana muto tewabimanya wadde nga wali munnamawulire. Ebyateekeswako Erweru, si Erweru yalumba yali omuduumizi bamusako sanctions talina kusala mawanga g'abazungu n'amala okutta abantu. Olupapula lw'amawulire bagamba 15 mwatya ne batugamba nti waaliyo bakirumira mutima, waali bategeka okulumba gavumenti, baakuba ab'amagye ne babatta, ne tulinda tulabe ebyokulwanyisa bye baakozesa mu kutta abantu. Baatulaga ki? Baatulaga amafumu 6 nga nange nina agasuka 6 mu nnyumba yange. Baatulaga obujambiya nga kumpi ewaffe mu nnyumba zaffe teri muntu atalina jambiya na ffumu naki na mbazi. Naye bbe ekigendererwa kyabwe kiri ekyokutta baali balina okutta mu lubiri lw'Omusinga, baali bakituukiriza era baali babasse. Era okukakasa nti ekigendererwa kyabwe baakituukiriza. Winnie Kiza yakomawo mu paalamenti? Teyakomawo. Si ya leader of opposition? Si yali abafuukidde akayinja mu ngatto? Oyo gwe bayita omuyeekera. Obulamu bw'omuntu si kizibu kye ng'alina ggolo gy'ayagala okuteeba. Battanga abantu ne babasala embuto ne babatunga ku misito ne babakalirira awo ne bakugamba nti amagye g'Obote ge gaabase twasanze gabakalirira.
ojjukira egindi gye babata ne babafumba mu nsaka ne batugamba nti babasanze bafumba abantu mu nsaka. Na bino birina kye bigendererwamu. Ebintu bino mayanja birina kye bigendererwamu. Buli muntu yenna abyogerako, buli muntu yenna abitunuulira, sooka onoonyereze. Kuba Muhoozi tali waggulu w'amateeka. Bino Muhoozi abikola amanyi nti ne bwe bunaabaddi ne bwe bunaabaddi omukono gw'amateeka gujja kumukwata. Ne bw'aliba akaddiye. Muhoozi tali ku levo ya Museveni. Museveni ye akaddiye amanye essaawa yonna agenda kufa. Museveni ye agenda kufa. Era ajja kufa. Obutambi bwe mu butulaga. Nga musajja tule bw'atambula amanyi takyagakola ki? Takyagalinamu. Takyagawulira. Kuba pressure ape mabegako eyo. Nakati adde mwazi mu COVID awo zaali mpitirivu. Kati gwe. Wadde Muhoozi yakugambye nti Eddie Mutwe yamutraining alaye bw'anaakuba Bobi Wine. Gwe naawe okikkiriza mu bwongo bwo nti Eddie Mutwe ayinza ogende wa Muhoozi atraininge Muhoozi ajja akube Bobi Wine? Tekisoboka. Bwe kiba tekisoboka. Waliwo n'omusajja omulala ono omuvubuka yali omuwandiisi w'ebitabo. Kakwenza. Bwe baamukuba omusajja tukati yadduka n'agenda ebweru. Kiri ekikuba abantu oba ekitta abantu kibeera mu mutima gwa muntu. Tekivaamu. Okiwulidde? Kati Muhoozi bw'atyo. Naye ffe atuyambye buyambi. Buli munnayuganda abadde akya leero nina akatabani kange bakayita George. Nsoma nako ku university. Mugambye nti George bulijjo njogera ku bikolobero nga bikolebwa bannayuganda nonnyanukula bubi. Njagala kumanya endowooza yo ku kya Muhoozi kye yapositinze. George agambye nti my elder, I apologize. Nsaba onsonyiwe olw'ebyo byonna bye mbadde nkugamba nga bulijjo nange kyansusseeko. Naye nga George y'omu ku bantu abadde bafiira ku Muhoozi. Byonna abikole. Naye oba ayagala kukwata Bobi Wine amukwate. Naye ffe tumanyi gye bigenda okuggwera. Bano abantu batukolako ebikolobero tuyinza n'okubasasula nga baafa dda. Bulijjo njogera kibaako n'omugaso okubasasula nga baafa dda. Oyinza okugamba nti tekirina mugaso naye kirina amakulu. Tamala emirundi yatuvuma wano. N'akola buli kintu. N'akunama, n'annyampa, n'akola ki, n'atuvu. Bwe yafa ne tusanyuka. Tekirina be kyaluma. Kyaluma. Nakate kikyabaluma. Nga twasanyuka musanyusi ng'afudde. Tekikyabaluma. Kati ate watya singa tulikeera ku makya ne tugenda gye baamuziika ne tuziikulayo akalamboke ne tukookya. Kiba tekiyiseewo nnyo ekyo. Kati olaba naawe bw'ogamba ekiriba kiyiseewo. Waleka tumalize program olwaleero. Olaba naawe ogamba nti yiseewo. Banyabo ne basseba abatulabeera abatuwuliriza mikwano gyaffe. Mbebaza. Mwebale kutuwuliriza, mwebale kutugoberera. Olwaleero mbadde Hayimu Busungu. Nyiize. Naddala nga ntunulira omwana eyali ali ebicepere ng'abantu baffe bafa. Nga ye yeefunyiridde mu kulaba ng'afuna obukulembeze bw'eggwanga lino at whatever cost. Nkulaajanira gy'oli eyo. Omusajja omuyimbi yayimba n'agamba nti teri ssaala ya muntu Mukama gy'atagenda kukola ki? Kuddamu. Gwandaba, gwampuliriza, gwangoberera. Bino oyinza okuba tosobola kubyogera nga bwe mbyogedde. Fukamira awo wooli, Katonda wo waali. Oba tosobola kufukamira yimirira. Kola kyonna ekisoboka, wanika emikono mu bbanga. Omulaajanire, mugambe ni Mukama Katonda, ffe tetulina maanyi, gwe maanyi gaffe. Ffe tuli banafu, gwe maanyi gaffe. Tetulina kyakukola, gwe ffe tunuulira abatujjidde. Omugugu watutikka, gutuyinza obuzito. Tukwegayidde Mukama Katonda, gututikkule. Mukama Katonda ajja kuwulira essaala yaffe. Ajja kututikkula omugugu guno ogutuzitooweredde. Tweyanzizza nnyo tweyanzike. Kkiriza tukulekerere wano. Mbadde ne Kaaso Ssewandagi, Sentamu mukoddomi wange. Tubadde tuwayamuko ku mboozi. Bonna bonna abyogera nga baabyogedde kubanga amusajja munnamateeka. Enkoko nagiridde. Era wakwata awo. Kale tweyanza nnyo ssebo tweyanze ku lw'ebigambo ebyo.
tukuwagaliza akaseera akalungi. Kiza tusiibule, weeraba.